Botunia just systems are always tambula. They were set up many years ago, like Botunia, South Africa. The time of the Yvonne Chaka Chakas, when Bali, more industry get organized. So they have record labels, they get signed, and then they have proper management, and then they have music. You know, there's you know, of course the world with social media. So I see this was if you over tapes over chi amaduka wegali and professionalism in the industry itself until you find that a producer actually went to school and studied it, you know, yasoma music. You know, there's a difference between being talented and actually going and studying. There's people I've interacted with on the continent. Some of them are producers, some of them are songwriters. I think that their understanding of music is so wide. For our case, success here is mostly based on talent alone. So we have to expose ourselves and we have to learn to work with other people. I'm very comfortable in Uganda because I think it was like a blessing in disguise for Ugandans but supporting. And by the way, that's one thing we need to be proud of. Other African countries, never Kenya. But artists are struggling with Colasent. I don't know what they don't make money the way we do. So because I think we became comfortable. You know, that feeling maybe we don't need to be more aggressive, more ambitious. When the was, I think we became comfortable. So, they go all out. They take all chances and they're aggressive. Nigeria is very aggressive. They will sell their music and push it and push it. If it means flying to the US and, you know, no swama DJ Khaled, or no more $500,000 to just feature. I mean, they will do all that stuff. So I think if it will be a bit relaxed, happy independence, Ugandans. Work hard. Mukolera abana bamwe abasajja mulabirira abana kubawonyawo abana kuba ebintu byendaba ku mawulire si n'abayimbi lwaki mbesiba yeah, but that does not mean to the other majority. Omanyi muganda ngo okwewala ne ebbanga eppanvu nakyo nabyo tebikola ki tebigasa kati olwoja alina abaana bazadde nga tuli babiri nzadde abaana nga tuli babiri kati abaana bo bakula ne basanga tuli mu bintu ebityo kuba ffenna buli mwakola byakola Katonda yakola ki gwe tuyabagenda tusasula Mukama yatusasula bro kati nze byemmanyi nti oba manager Roger muyinako obuzibu oluusi kuba buli wetukula waliwo tukula maaso ebyo ebintu oba oyina bikola kyo bisasulira nenze manager jamwebaza nti asobola okuba nti asobola okujja nagamba birthday omuyimbi kwa twatandise kwatagana ategedde birthday yange azanetedde akasente mu basa akamaanyi angulidde gita girese kuba amanye ebintu ebinkolera alese cake azirese alese ebintu ebyenjawulo n'abireeta najja kukosa ffe tufuna time ennungi ne tujja bweyembeera tutandika okukolegana nga abali mu business. Simanyi bayinza okuba nga oba balina so simanyi lwaki bakyamuluma naye Green Dad yandibadde anjagaliza bwe mba nfuna. Gwe wali osanzeko ssente mbowooza okuba osanze masanganzira n'ozirekawo onosanga miliyoni ya ssente awo ng'egudde masanganzira oyinza ozirekawo kubanga ssente eroga ssente mukisa ozifunye gwe genda ku dduka ozinde masanganzira ogenda ogulula oba tebakuwa ekyo oyagala yes bakikuwa so kati film ukagamba manager Roger nange mwetaaga okitegeera naye nga omanyi nti nze ndi muyimbi okitegeera nti waliwo tulinamu ebyenjawulo nti ye manager ate nze ndi muyimbi era bona tusanga tojja musanga ku stage nga ayimba ojja kusanga yonze ate yo ojja musanga mukola ki mu kumanaginga kale abasajja nga abo balina BD kubanga manager Roger oyo kyennenyumirizamu nti kana kazanyo k'okuyimba nze nakola ki nze nakamuyingizaamu nga bona osanga kyaliwo n'omuliiramu n'omugamba banne ebintu by'okujja ku interview bifuna
osanga omuntu n'ojjako interview naye kuba no abafollowing ne bakufollowinga okitegeera ebintu ntuwe bityo so ne tufuna obudde nga munyumiza kuba yali alina gy'alina okuneewulira ssente Roger si musajja mubi just nti buli omu alina oluusi ensobiize ng'omuntu naye byakoze abikoze ate era kyabikola. Green Dad akola ki mu mbeera eno? Ani? Green Dad. Kati Green Dad muto wange, Green Dad y'omu ku baali mu group gye twasookeramu nga batabani bange era be bamu ku bagenda ne manager Roger nga tusplit nze naye awo simanyi ensonga zaabwe lwaki amuwala naye ye yankubirako nangamba Rasta ffe tugenda kulwanira kentalo kubanga tumanye ebintu bingi nnyo Roger byakola ne bino bwebiti ne baga tetubiddamu okitegeera tufokasinge ku kikola ku kiddako. Green Dad jangu mu studio kuba tugina wali sound bag twagikoze ku bata jangu tukole ki oyimbe tuve mu ebyo tuyimbe music ali positive kubanga kiyamba career zaffe. Abantu bonna bayimbe music w'entalo music w'okulwanagana nawe olaba gye bali respect olaba abantu bagamba bane muwe respect babebe bane muwe respect naye musically tebaagala abantu gye baagala music waabwe ne bo bagamba kati respect yebo taje waffe kyekitwanyisa okubanga tulina wetwekuma twetagabuze naye nga waliwo byotagenda kuvaayo kati industry ya buli muntu kubayo mu kamera olage kino bye ate okuyimba nga tekuwera okitegeera kati okuyimba abantu tebakuinvestinga mu ba investinga mu kulaga ebintu oba bya bugagga oba kulaga kati okuyimba wekola ki wekusebengeredde nkyali kunyimba nkadi bwe nava ku majiro gye mayinyimba zakayimbibwa zisinga zinayimba nga ndi naye just nti obaako bondi n'omuntu ng'omuntu omwakwatagana nga walina byeko omukazi ne mwekyawa emyaka 5 tobalabangako ne bamala ne baddawo nga myaka 5 mwekyawa mukazi oba mwasiza zadde n'omwana naawe oluusi ozadde nene mbala muddawo kuba mwali mwabondinga bino byogenze n'ozunga n'okola ki obulidde okufuna alinga oyo kati bwe kityo mwendi nnyo naye oluusi eba bad chance kati mbaddemu obukosefu bwa wiiki ngamba ebintu ebyagenze okubaayo nga twetegese tukoze eki naye ne tutasobola nga ndi muko obukosefu. Federation etuula wali Mutondwe oba night we twagiza era ekulemberwa omukulu Eddie Kenzo waliwo ebintu ebimu byesimuwakanyamu kuba mmanyi bwakola ensobi yeerabisa omanyi guno omulembe gwaffe tuli mu kwongerako olwana kulaba ng'obaako kyoyongerako si kujjako kati Kenzo ekitiibwa kimwokwata atandika ffenna byakoze agenzeewa tosobola kugenda mu bintu ebyo oluusi nga waliwo element ezirimu abalala nga omuntu omu azikola ne woba nga olina gwe oba omulaba nosanga apenetratinze mu bintu ebyenjawulo so Kenzo Federation agikulembedde ereesewo one love oba ereesewo okukwatagana ebintu ebyo ebadde bibula nawe okimanyi abamawulire mwatuleka dda mwe mukwatagana gw'obuuza ebibuuzo laba kamera eziri wano okitega naye ogenda maliriza nawe obikoze eki obiraze kubanga mukolegana content y'omu so kati bwe kityo buli omu yali alowooza abakazi mulina kuba mu biyungu naye essaawa kati bw'olaba nti abakazi basobola oteekawo bbato edda nga batereka awards artist of the year teyabeerangako omukazi basajja twabeeranga buli kifo kyekitutwala nze ng'omuyimbi owa one love mba kinsanyusa okulaba nti abakazi bataddewo bbato ate n'emenyawo ezaali zibaddewo Kamiliyoni ne Bebekulu olowooza ebbato yalisaanye okubaayo bateyalisaanye okuba balina okwekakasa generation empya ezijja balina oyigira ku balegenti bano engeri gy'okukwasaganyamu abantu engeri gy'okukwatamu microphone engeri gy'okuhandlingamu audience eyo so balegendi balina okuba nga babatolinga bwe bato bulungi nnyo bwe banga batolihere temuli violence nze njagala nnyo tuli bannabyabufuzi ffe tuli bayimbi munnabyabufuzi yebbato ye yakwogera bafuguma bufugumi ne basuubiza abantu ne batabikola fe abayimbi olina kulaga ku stage nti osobola okukwata microphone n'ovaamu eddoboozi eddungi abantu ne banyumirwa so bato tulina kuyimba performance omuntu n'asalawo kati nze sisobola kugamba nti gundi yasinga kubanga sinze bantu nze ndinga omu omuntu so abantu basalawo nti gundi abasingidde be balina osalawo nga mumaze okwemala eggoga eyo mujja giwulira kuba ebyaddala Jose Chameleone ali undisputed eyo bwegwa tulina okufuna eya Kenzo ne Saha mulyoke muwulire eŋŋoma wezika eyo nandyagadde ogirabako eya Kenzo ne King Saha naye nga eya Jose Chameleone ne Bebe Cool naye mujja giwulira bonna be bagobako bituufu kubanga bonna bagoba ensonga emu simanyi lwaki kuba siri mitima gyabwe naye nga nze ng'omu nandyagadde tukwatagane tubeere eddoboozi limu kubanga bwe tubeera divided tetusobola kustandinga when we are divided tuba tugenda gwa tulina kuba ddoboozi limu naye tulinamu emirulu efutwa buli omu ayagala kubeera kabaka gyali buli muntu ayagala kuba pulezidenti mu Uganda bwe buzibu siyinza kuboogerera kubanga badduse simanyi kibaddusizza naye nga kyensinga okumanya
tetulina bugumwikiriza. We are not patient mu ndongo eno. Kati bayinza okuba abamu badduse eno, bano badduse muuma mu federation nga bonna babala ssente. Abantu abasinga baagala majja bayinza ogenda mu muuma nga baagala ssente, mu federation baagala ssente. Bw'atuukayo ng'alaba tafunanga addukayo, naye ng'omulamwa gwandibadde gumu. Essente togenda zikola nga bakuwadde zino zibagaba ebikutiya bya ssente. Tulina tereza industry copyright n'ebigenderako n'okola ssente ezizo mu halaali, naye bino bye badduka mbu olw'okuba eri tebamutipinga transport kibi. Obimanyira music bya byonna byakuyiga. Kati waliwo abamu nga yeetatwala budde ekyo bukiyiga nga bino kirowooza kutakirowoozaako. Kati then nze nafuna chance ogamba eyagala nnyo music ne mugenda kuziba nenjigamu kubivuga kyaba njyawo mbikubira abantu nti okulagako ku bakyali baffe tebolusi kubanga okuyiga ebivuga kyekintu omuntu yasobola okunyonyola music akuba ebivuga okunyonya music ava kuki bantu bayimba bulungi bakola kinaye omuntu okunyonya music feeling ya music weva eva mu instruments ebigambo buli omu abirina aba n'ebigambo naye feeling eno yekola music kyobanga music wafa banyolo kuba tusooka kweyiyiza kodi noga zino kodi wenziyizamu ebigambo ebirungi zigenda kunyumira abantu kati ng'obaseeko ne baproducer baffe bakuba engoma kuba zenna chance ya producer okubeera nga oluusi tebasisiza na studio naye baba banjagala kukayovayo okumanya kwamba nina era big up to the producers balina kuyiga music abamu bate bamuyize gwana wana Uganda music alimu kukyuka oba alina alina okukyuka bwaba takyuse tugenda beera wera nga tuyimbira audience yaffe eya bulijjo okitegera mpaka tunava mu kuyimba nebo tubasiza music akyuka na Uganda tuyimba nnyo lwakuba twetya okita twagala kubeera nga twe packagingire ewantu wamu tubeere wano mu Uganda wakulinto badde kyana mukaka wabadde gundi nenga abantu twatusinga okuyimba abo bonna abasajja abava mu West abava endongo yaffe enkulu just lwakuba nti tegenda mu byaddala ami walina tebagenda byayira omulembe guno abantu abakkiriza live band music kati mbife ebisinga zezikola beba nnyo bali ddala okukkiriza industry ekola ekikwabi ebimu ku bikuza industry kati ebintu bya bato nawo boononyayo ali mu kati ki mu kategori yo kuba kati bono bato n'omuntu nja kusooka nzije ntule ku ngoma nga nze mukubira ayimba ennyimba ze nzire ku nnanga mukubiri zibale okuggwayo ntandike nze nzire ku stage kati nga teyawedde dda kuba mbadde nkyalaga skill kuba wali tuba tugenze kulaga ani akola ki ali asobola mu kintu kino so that industry egenda maaso ate gwani anakubira of course mba ne bandi naye ekyo byebimu ku bintu ebirungo ebibeera mu byobo ino okulaba nga bato gikola ki bweba bato kuba it is about music kati bato baya music tebina nyo kubagunda tene bato zaffe zine zaffe clash za ddala nti batekawo obeereri n'embeera ntusoka twekubamu nga sibino kuyimba kayimba ko kabuljo sobola kukubira mu track yo awo nenkusoma okuva wonna bwoli byotakoze byokoze nenkusomera nenkulabisa oba nawo ndabisa nokola ki nondabisa kugamba abantu ne bafuna omwoyo ogwo kubanga wano mu Africa ebyo ffe tubisobola tekirina buzibu naye nga ajja kiwulira kuba kyeyepikira ekintu kya ddala I respect vamp kuba waddala naye ate waliwo ebyaddala waliwo ebintu nga byo byaddala yakoze mistake ekyo kukyogera ndimu naliko ku show yali ya Swans Avenue yali Roast and Rhyme nali sinatuka nga sina malayo na kuyimba vibe je nataka ku stage mbandi yao nga Dr. Camilias Vampos ali ku stage anya kitegeeza vibe yo buli omwe aba aje ulya ne takusobola